Busiro poliisi y'Ekajansi efulumizza ebitonotono ebyavuddeko akabenje ka mmotoka akagudde Nakigalala ku luguudo lwa Kampala Entebbe Express Highway omwafiiridde omugenzi Kamugisha Pius abadde omusuubuzi w'omu Kampala. Poliisi etegeeza nti mmotoka ya gavumenti namba UG 0382D Toyota Hilux eyabadde evugibwa Lieutenant Colonel Byaruhanga Ephraim omusirikale mu kibinja ekisooka Kachiri yatomereganye n'emmotoka namba UBK 320P ekika kya Benz enzirugavu eyabadde evugibwa Kamugisha Pius omutuuze w'Essenge mu district y'e Wakiso ng'ono yabadde bbawa Esther Wamala muweereza munnaffe wano ku Kyabassa. Poliisi etegeezezza nti mmotoka zino zombiri zabadde ziva ku ludda lw'Entebbe nga zoolekera e Busega era akabenje kabadde mu kitundu ky'e Nakigalala ng'omugenzi Kamugisha Pius yafudde addusibwa mu ddwaliro e Mulago. Nampima Farid omwogezi wa poliisi ebidduka mu ggwanga agambye nti mmotoka ekika kya Benz yatomedde ekiseminti ekyawula oluguudo neyonooneka yonna so nga ne ddereeva wa mmotoka y'amagye Lieutenant Colonel Byaruhanga Ephraim teyakoseddwa nnyo ekiryawo. Akabenje kano kaguddewo nga 22 omwezi ogw'Ekkumi ssaawa 4 ez'ekiro. Akabenje kano kabadde mu mmotoka UG 0382D ng'eno Toyota Hilux eyabadde evugibwa Lieutenant Colonel Byaruhanga Ephraim ng'ono ye IO First Division y'e Kachiri n'emmotoka namba UBK 320P Benz nga nzirugavu eno yabadde evugibwa Kamugisha Pius era ng'abadde abeera Ssenge Wakiso ono yafiiriddewo ng'atwalibwa mu ddwaliro. Kiteeberezebwa nti mmotoka zombi UBK 320P Benz ne UG 0382D zabadde ziva ludda lwa Ntebbe nga zoolekera oludda lw'e Busega. Kamugisha eyafudde mmotoka yamulemeredde n'ekoona ekyo kiseminti ekibeera mu makati g'oluguudo n'evaayo ne yeefula emirundi egiwerako era yafudde ng'addusibwa okutwalibwa e Mulago okufuna obujjanjabi. Bwe tugendako mu ssaza Kyaddondo ekitongole ky'Eklezia Katolika eky'ensi yonna ekya Caritas kirabudde bannayuganda ku nkwata y'ensimbi embi nti bimu ebibasibyeko obwavu n'okujeera. Bano babadde mu kubangula bannawakiso mu byenfuna n'enkwata y'ensimbi mu musomo ogubadde ku ssomero lya St. Jude Primary School Wakiso nga bakulembeddwamu Nancha Olivia ne bategeeza nti mu mbeera y'ebyenfuna eno embi buli munnayuganda yeetaaga okugaziya obwongo. Tukirabye nti abantu abasinga basoma ebintu ebyenjawulo naye ekintu kino ekyokusomesa omuntu ensimbi azikwata atya kibulamu ate ne mu economy engeri gye tuli nti mu mbeera eno ey'ebintu nti byewanise waggulu ate ng'ennyingiza y'abantu yo teyeeyongedde okubayambako okubawa amagezi basobodde batyo okukozesa ssente ezo ze balina okubeerawo mpolampola weewaawo n'okutetenkanya emikutu emipya egy'okugaziya nnyingiza yaabwe basobole okugenda mu maaso ng'abantu. Omusomo guno gwateekeddwa Sako ya Wakiso Parish Cooperative Savings and Credit Society ate era ba Caritas ne baguteekamu ensimbi n'okusomesa gwetabyemu abantu ab'enzikiriza zonna nga bakulembeddwamu Edward Mbiru ne bategeeza nti baganyuddwa nnyo mu musomo ogwo. Nze nkakasa bukakasa nti atabadde wasubiddwa nnyo kubanga gukyusiza endowooza z'abantu kyebadde batamanyi ne bakitegeera olwaleero. Ne tusoma nti waliwo bad loan ne good loan. Ne tusoma essente z'oweetaaga eziri in need ne want. Era ne tumanya nti omuntu weewola ssente za fees oba okyali bubi. Ssente w'ekibiina kya Wakiso Parish Cooperative Savings and Credit Society Saalongalira Bakihaman agambye nti embeera eriwo buli omujja emukambisa amaziga agajjulujjulu ye yabawaliriza okuyamba banna Wakiso bamanye enkwata y'ensimbi entuufu ate n'okutumbula enfuna yaabwe. Twakizudde nti omuntu bw'ayongera okumanya akola bulungi okusinga nga bw'ali. Ffe ng'abakulembeze emisomo gy'ekika kino twagifunako dda nga tuba mu Caritas ate nga twakikoze tugenderedde bano abali wano bonna si bammemba abalala twakoze ng'okukunga abantu mu paalisi yaffe tusobole okufuna n'abantu abalala beeyongera okweyunga ku kibiina. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Buddu balaze obwetaavu mu emyolese egy'enkulaakulana bagambye nti gyali gyalwawo okubatuukako. Omusasi waffe Sherifu Lukenge gyali e Buddu katuwa ebisingawo.
Abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'olunaku olwaleero olw'okusatu ng'omwoleso gwa CBS Pewosa nsindikanja ke guyindira wano mu bitundu eby'Ebuddu abantu baabukeereza dankokolo okujja okusoma ebintu eby'enjawulo n'okubangulwa mu bintu eby'enjawulo ate ebikyusa obulamu bwabwe. Mu kiseera kino bali mu kusomesebwa okukola sabbuuni emabega kaawo sabbuuni abadde wa bbeeyi. Kaakano Kyabassa yaleese omusomo mu banna CBS Pewosa okukwata ku sabbuuni omuntu atandike okwekolera sabbuuni awakaawe ate amufunemu ensimbi. Era abamu kubazze mu mwoleso guno naddala abali mu misomo omuli ogwa sabbuuni n'ekyangwe batendereza laadiyo y'Omutanda olw'obukugu bwe yakozesezza mu kutegeka omwoleso guno kubanga bagamba balina bingi ebyokuyiga. Nze Namuli Esther, Managing Director wa Erorita General Enterprises. Twaleese eddagala ery'obutonde, eddagala erijjanjaba endwadde ez'enjawulo. Tusomesa ate nga tujjanjaba n'okuyigiriza butya bw'oyinza okubeera omulamu ng'okozesa eddagala lyaffe ery'obutonde. Amanya gange nze Nasuwa Josephine mugombola y'e Mateete. Ndi mu kuyiga kyangwe nga nsomesebwa abasomesa abavudde mu Mmengo. Nsooka okwebaza leediyo ya Ssaabasajja Kabaka kubanga ebintu bino nze luno olunaku nalumanya mabega nga batubuulira ku lunaku bwe ruti musomo bwe guti ku lunaku bwe ruti musomo bwe guti. Kimpa okwetegeka ekimala kubanga ndudde nga njagala nnyo okuyiga okukola sabbuuni ow'ebitole n'okuluka ebyangwe. N'ekibangirizi ekyategekeddwa okusanyusa abaana bato nakyo kimaze okuyooyootebwa bulungi ate nga ne ku ludda olw'ebyensanyusa Mathias Mulumba Walukaggadduka ekibabu meeya w'Ekyengera yagenda okukulemberamu okusanyusa abantu ba Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero ate olunaku olw'enkya ng'omwoleso guggalwawo. Kamalabyonna wa Buganda munnamateeka omukenkufu ennyo Charles Peter Mayiga yasuubirwa okuggalawo omwoleso guno ku lwa 88 akatonnyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu kibuga kya Ssemunywa Masaka City. Bwe tugendako omusaza Mawugula bassentebe ba Gombola eziri mu disitulikiti y'e Ssembabule balumiriza bakama baabwe ku disitulikiti okwekobaana ne babikkirira abasaanyawo obutonde bw'ensi. Nsubuga Kimmanje wa Gombola y'e Mateete, Beka Byaya atwala Gombola y'e Mitete n'abalala basinzidde mu lukuŋŋaana luteekeddwa ekibiina ky'abalimi n'abasuubuzi b'e Ssembabule ekiyitibwa Sedifa ne bategeeza nti obuuma obusala emiti bususse mu kitundu ekyo kyokka nabo n'abo abasala emiti nti tebakwatibwako. Singa mufuna statistics wano abantu bangi abasumba enjala mu nsi muno, abantu bangi abali ekibu kimu naye ku emmere gy'olirya ewuwo emala ye oba nedda kubamu akafaananyi olye ekyenkya n'olya ekyemisana n'olya n'ekyeggulo ye oba nedda. Tule tulabe tusobola tutya okumalawo ebbula ly'emmere. Naye gamba buulira ekizibu kye tulina tutema emiti obutonde buggwawo. Ensawo y'amanda disitulikiti local government ejjako 10 naye ensawo y'amanda eva mu miti emeka. So tutema emiti emeka okufuna 15 naye ate ne tusaanyawo obutonde. Israeli okutema omuti osooka kufuna certificate from the minister. Tosobola kubalaga tema muti naye ffe mulabe emiti gye tutemye nze mbeerawo olumu naye ndaba fuuso ezikkirira nga zeetisa amaanyi. Buli wiiki tuli mu buzibu bunene. Mu mbeera eyo akulira Sedifa Godfrey Bitakaramire agambye nti abatema emiti baleetedde enkuba okubulira ddala mu kitundu n'ekidiriddeyo enjala ani amuwadde akatebe okuzinda abatuuze. Ssentebe Bitakaramire bw'atyo asaba bannaddiini ne bassentebe b'amagombola okukubiriza abantu bazzeewo obutonde bw'ensi n'okussaawo enkola ebulwanirira. Omwami wa Kabaka owa Gombola Ssaabaddu Mateete Kiweewa David Talemwa ye asabye abantu okomya okulumbanga obutonde naddala nga basaanyaawo emiti. Bw'atyo n'akubiriza disitulikiti ekomye okulowooza mu kusoloza omusolo ogw'essinya 15 ku buli nsawo y'amanda wabula balowooze nnyo ku biseera bya disitulikiti eby'omu maaso ne Uganda yonna eyawamu. Amalala okuva e Buddu, Minisita avunaanyizibwa ku byokwerinda Vincent Pamulanga Kisempijja n'omubaka akiikirira Kalungu East Katabazi Francis Katongole balidde matereke ku mukolo gw'okwanjula wakati mu lutalo lw'ebigambo. Omukolo gw'okwanjula gubuutikiddwa ebyobufuzi gubadde ku kyalo Ndayiga e Bwesa mu ggombolola Lwabenge mu maka ga Ssaalongo Sempuma Francis. Omubaka Katabazi yasoose okukwata akazindaalo n'alangira ba NRM obubbi n'obukuusa. Omukulu ono gwenyimiridde naye wano ffe Munuuki ye kansala waffe ow'eggombolola eno ku disitulikiti. Ebitwali kugasi byali birala naye nga bwe mumanya abakulu abo si bangu mukuto obululu
ekizibu ekirala bannaye tetulina mu ggwanga lino tutandise okufuna abakulembeze omanyi luli ng'omuntu omukulu omuteresa ebyamabyo n'okola naye kati tulina abantu nga musajja mukulu naye nga mulimba. Omubaka Katabaazi olusirisizza bino Minisita Ssempijja naye n'abaka Kazindaalo era gye bigweredde asabye omubaka oyo atandike okusiiga Pulezidenti Museveni akazigo nti akomye okumuttattana. Omukulembeze waffe oli omutaka tiyeetaaga kumwogerako bubi naddala nga wendi ayagala kwogerako birungi byereere era nkusaba ogula akazigo buli wootuuka mwami Katabaazi osiige Museveni akazigo buli wootuuka kubanga amazima gali nti n'okukola embaga zino ne zibeera bulungi bweziti waliwo emabega eyo akutte ekidaala ne kitayiika n'olwekyo kyetaaga okuwa abakulembeze baffe ekitiibwa. Ababiri bano gye biggweredde nga bonna basabye bannalwabenge okukolera awamu bateeke ebyobufuzi ku bbali. Waliwo kye nawuliddeko nti oyinza okwesanga ng'eno Lwabenge bamusaze ku Lukaya nga Lukaya efunye municipality kati ate nga neweesanga nti kati tuba tukoze eki nga tusobola okuba mu palamenti Katabaazi nga gyali nga ne Ssempijja gyali kisoboka. Empozi kye Ssaabagambye nange bampa obwa minisita nze minisita w'ensonga za East Africa ne mu gavumenti ya Kyagulanyi. Bwe tugendako ekyaggwe abazadde balabuddwa okuteekateeka obulungi abaana baabwe bagenda okutuula ebigezo by'akamalirizo n'okusinga ennyo beewala okubakambuwalira ekisusse. Babadde yakulembedde mu mmisa ey'okusabira abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu ku Naggalama Junior School e Mukono, the Reverend Father Robert Sekata omusomesa mu Settimbaga Seminary Egaba agambye nti abayizi bano mu kiseera kino balina okuteekebwateekebwa ekimala kwekubiriza abazadde n'abasomesa okuba abakakkamu gye bali. Father Sekata era anenyezza nnyo abazadde abalimu okuyamba abaana okuyiga ennimi zaabwe enzaaliranwa ne basuusuutanga olulimi Oluzungu n'agamba nti Olungereza olwo omwana lwayogera ku ssomero lumumala bwadde eka asaanye akozese olulimi olulwe. Olungamya kintu ekikulu wakati mu kaseera kano ndowooza beetaaga okubeera the peace of mind and the health of the body okulaba nga beeteekateeka bulungi okulaba nga kati fiire gy'osobola okubateekamu nga bakazi lwaki tewakoze mu kaseera kano teeyamba. Omutandisi w'essomero lya Naggalama Junior School Lawrence Ugoloobi akubiriza abazadde okuyamba abaana bano okukola emirimu gyabwe bwe banaabamaliriza ebibuuzo baleme okutaayaya ku byalo. Abaana bano banaaba muzo basaba ati bulungi bwagazisa emirimu oba emirimu egy'okukola mubategekera. Bwe tuddayo e Buddu abakulembeze mu disitulikiti y'e Bukomansimbi basabye poliisi mu disitulikiti ekola ekisoboka kyonna eyiga ekisolo ekigambibwa nti kimazeewo ebisolo byabwe bye balunda ewaka nga kibiruunamu omusaayi. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior kaagatuwe. Kati sabbiiti nnamba nga abalunzi mu ggombolola y'ekitanda n'ebitundu ebirinaanye eggombololo eyo basula ku nkato olw'ekisolo ekitannamanyika naye ng'abamu bakigeraageranya ku ngo ekikkakkana ku nsolo ne kizitugumbula. Ensolo naddala endiga n'embuzi ze zittibwa ng'ekisolo kino kizisimba amannyo mu bulago ne kinuunamu omusaayi ne kirekaawo. Ebyo bye biwaliriza abakulembeze Bukomansimbi eno okusalawo okulagira poliisi ekolagane n'abatuuze mu bitundu ebikoseddwa wakiri ekisolo ekyo kittibwe singa abavunaanyizibwa ku nsolo ez'omu nsiko banaaba tebasitukiddeemu kukiyigga kikwata nga kiramu. Ssentebe wa Bukomansimbi Fred Nyenje Kayiira asabye bakulembera okwewala okutambula amatumbi budde kuba ensolo eno eyinza okuba ey'obulabe ne ku bantu. Tulabula abatuuze mu disitulikiti nti tulinamu ekisolo ekikambwe kye batugambye nti kiyinza okuba nga ngo mwekuume abaana mubakuume naddala ekawungeezi naye nga poliisi tumaze ogiragira eri ku alaati erinze wonna we muwulirira oba wooteeberereza okuba nti ekisolo ekyo weekiri mukube essimu za poliisi bajje balabe nga baddukirira abantu bakireme kututuusaako obulabe. Kyokka n'ekizibu eky'embwa ezitambulira mu ggobe nakyo ate kikyatawaanya abantu. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Abaweereza mu masinzizo mu disitulikiti y'e Mubende ne Kassanda basazeewo okuwunga ekitundu kyabwe eri omutonzi okubataasa ekirwadde ky'Ebola n'omuggalo ogwabasibwako. Sebufu bana ba kintu y'abirina. Abantu abali ku muggalo mu disitulikiti y'e Mubende ne Kassanda basabiddwa okwekwasa Katonda bavunduka ebizibu bye bayitamu olutotto n'okusabira ekirwadde ky'Ebola okulaba nga kiggwawo mu kitundu kino. Ssaabadinkoni w'ekula Reverend Canon Simon Peter Kakeeto yasabidde abakkiriza bano okukola bwe batyo
bafuba okulaba nga bavunduka embeera ey'okusoomoozebwa gye balimu mu kiseera kino. Ategeezezza nti singa bano beekwata ku Mukama, ebizibu byonna bye bayita mu kiseera kino omuli ekyebbula ly'ensimbi wamu n'emmere olw'omuggalo kw'ogatta n'ekirwadde kyonna ekya ebola bijja kuggwaawo mu kaseera katono nnyo ddala, bw'atyo n'abasaba obutasuulirira Katonda. Annyonnyodde nti ekiseera kino kyakusoomoozebwa nnyo eri abantu b'e Kasanda ne Mubende olw'obulwadde obufunza ekyonga mu kitundu kino obutirimbula abantu obutasalako, era nga kino kye kyavuddeko omuggalo oguli mu kwogeza abangi ebikankana. Wano wasinzidde n'abategeeza ng'ekiseera kino bwe kiri eky'okugezesa era basaanye okufuukula nga banywerera Katonda kubanga yasobola okubavundusa ebizibu byonna eby'engeri eno. Naddala mu kiseera kino nga bizinensi zaffe zibadde ng'eziramuka n'emirimu gy'abantu nga giringa egidde engulu ate era omuggalo ne guddawo. Mikwano gyange abaagalwa mbasaasidde kubanga mmanyi nga kugezesebwa kwa maanyi, naye mbasaba mugume Katonda atubeere tusobole okuba nga tuyita mu kiseera kino ate nga tukiyitamu n'emirembe. Era njagala kubasaba okuyita mu muggalo ne mu kiseera kino ekisoomooza kireme okubaawukanya ku Katonda. Abakristaayo mweyongere okusemberera Katonda mu biseera ebifaanana bwe biti. Sebuufu baana ba Kintu, CBS FM Mubende. Bannaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda, tuwuliziganye ku 8 mu Gira Mbaayo.